extra digest mugoba nsonga kwoli akadde kano amanya nze Ibrahim Mukasa yonna gyosinzira okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kano nti oli ku extra digest mugoba nsonga. It's a beautiful Friday akadde kano sanyu jerere kuzaala kujagana sanyu jerere kuzaala kujagana sanyu jerere muyoge yoga okay obantandikire wa ya oh my goodness ya rabbi subhanallah Allahu akbar Allah nga wamanyi okuwangala kuno sorry bannange omuganda nti okuwangala kuno no sosolye bw'atafa atuuka kuliyengedde ya nga mwayogera nga mwageresa ebigambo byonna bibakalidde kumibwa teri ayogera. Okay n'olwaleero lwakedde ng'olunaku olulala obukuba nga butonyerera nabadde wakeeyo nenewuunya enkuba eno eri mu kutonya ereese essanyu ki ereese emirembe ki kumbe mwana wattu owoolugave Namakula Suzani agenda okutwalira bazadde be omulungi gwe yalonda gwe yasiima mu nkumulitu y'abaami mu ggwanga Uganda nga si mulala yaani omulungi ow'ekitiibwa Mbebitiibwa anekaanekana anyumira engoye ayina figa wano omusajja ali intelligent omusajja ali bright omusajja ali focused omusajja ali objective productive and so spiritual, none other than Pastor Aloysius Bujingo. Leero lukedde ng'olulala n'obukuba nga butonyerera zigenza okuwera essaawa 3 ez'okumakya nga Kyebando yenna abinuka masejjere yenna saawa zigenza okuwera 5 nga abatimbi bamaze dda okutimba nga sound yayiseemu dda nga abagole oluuyi lw'omukyala nga Makula bamukozeeko dda nga yamaze dda okuboobera dda mwana wattu tubadde tuli awo ng'emmotoka ziizo nga zijja zisuula indicator dabo bemya era ngambiddewo bembadde nabo ne bagamba nti kati atuuse ne bayingira ekidaala ng'omusumba Bujinga ali smart ya rabbi oh my goodness ng'ali smart kino sikirabanga actually njagala nkutegeeza omulungi atulaba nti ennaku z'omwezi ez'olunaku olwaleero omwaka 2020 ennaku z'omwezi 26 November kubadde kukyala kwa Pastor Bujingo ne Susan Makula oba Namakula. Omusumba Bujinga zenga ali smart nga ayina perfume asoose n'ayingira perfume ye nesaanikirawo ezaffe zonna zibuliddewo neekuba perfume. Waliwo omugagga wange ali Australia bamuyita Saalongo Wallace Kizito Azuli nga kwotadde n'omugagga wange bamuyita Jose TJ ali Sweden. Bano bampeereza perfume ng'ogyekuba ku kyalo nebuna omutala gwonna naye wallahi billahi sitya gwe ntya Allah yatonde eggulu n'ensi omusumba Bujinga ze ne perfume nesaanikira eyange ntuuse ku Kyebando essaawa zibadde 2
nedakika nga 48 perfume yange nesooka esaanikira kyebando naye zigenza okuwera essaawa 4-5 ng'eya Pastor Bujingo ate esaanikidde yange. Josette gye yandeetera perfume ne Ssaalongo Wale Kizaazu bandeetera perfume naye perfume y'omusumba Bujingo egeze nebutikira eyange tubadde tuli awo. Makula bw'avuddeyokko omulundi ogusoose ate naye abadde ne perfume ne zeetomera naye omusumba Bujingo ezaffe ne zibuliramu. Kati ng'okuvuganya kwa perfume kuli wakati w'ey'omusumba Bujingo n'eya Makula nga zivuganya enesikeri neno nesikeno eno nesikeri neno nesikeno nengamba subhanallah. That is what they call love and money. Munange perfume okukakana ngezaffe zibuze. Nekuba perfume ya beeyi baana ba maama abatulaba nekuba perfume ya beeyi naye olaba ebuze. Era ndi mukolo okunoonyereza ntegeere perfume eno ya ssente mmeka eva mu nsi ki ye bagikamula mu bimuli ki eyo nga nkugjeeyo njagala nsooke nkusiigire kye bayita diko. Bano bakoze decoration mu colours zino wammanga tubaddemu ne ka green nga katonotono ne tubaamu ne white ne tubaamu ne ka blue. Kati ne bagenda bakola obutebe nga wootula wa white naye nga akatebe konna baakakola mu silver. Nendyoka nkulabira okunyuma emmeeza zonna zibadde za glass all throughout glass nga otunula ne weerabamu. Ne balyoka baleeta candles zino ez'ebbeeyi ne balyoka bazipuleesingawo. Bakyanze kye bayita waggulu bataddeyo ebimuli nga birimu green blue. Kwegamba tutambulidde nnyo mu green, blue ali light ne white n'ayitirira. All white. Oh my goodness. Decoration out of 100. Decorator nkuwa obubonero 99. Akamu ne kasigaza ng'omusomesa. Eyo decoration ya just mu tent bwe bazidecorate nze. Eyo nkugjeeyo njagala nkulage kye bayita nkunyonye kye bayita sitting arrangement. Bapanze entebe nga buli ango olaba omugole omwami n'omukyala nga buli ango olaba omugole omwami n'omukyala. Eyo nkugjeeyo tukiridde nkuweeki nkuwe ennyambala. Bakoze boodi, omwana decorator yakoze boodi mu background nga boodi eno eriko Susan Zikukyala nga boodi edduka nebeerako kagolo nebeerako ka white ebigambo ate nga bya silver nga bizanya buzanya wali bwe biyitawo bwe biti nga bwe biyitawo. Eyo nkugjeeyo sijja kuluyisaayo. Kansooke nkuwa abagole bambadde batya. Omusumba Aloysius Bujingo ayambadde essuuti. Suuti eno ya bbeeyi. Suuti ya bbeeyi. Akubye essuuti. Biramu etaayimu, biramu essaati nga ya white. Pure white. Ne bajja beemirira ku background nga ya white. N'agenda ateekamu ettaayi ng'erimu ekimuli kya bbulu omukwafu n'atali mukwafu. N'ateekamu munda ke muyita akabaasikooti oba beesikooti mwabamanyi nga ka bbulu omukwafu. N'alyoka asiba ettaayi obulago ne bujjula bulungi mu ssaati ng'ajjudde bw'ati ekitogi ne kigenda kinyweza obulago nga yenna tasagaasagana essaati n'emujjula. Baamutungidde kooti eno emikono gye kooti gituula bulungi ku mikono gye wali. Engatto engatto ya bbeeyi. Engatto nagiraba ne president wa France eno Sarkozy. Engatto ya bbeeyi. Pia engatto n'agenda akwata omuggo. Drage
Bugingo banago nyumira engoye. And you a handsome man. You look so handsome. Oh my goodness. Bamusaze enviiri nga zimala. It's just enough. So out of 100 omusumba Bugingo ku dress code yo n'olunaku ekikula kyo n'endabikayo nkuwaddewo obubonero 9.8 ennyambalayo. 99.8% dress code y'omusumba Bugingo. Tukirire ate n'abalwisaayo eyo kasoke nkuwe naye Makula badde oli bulungi. Oh my goodness. Makula ayambadde Gomez ng'erimu ka pink, erimu black, eriko ka gold, ko ka silver, n'agenda ayambala essaawa nga ya gold, n'agenda akola enviiri kati n'agenda ateekako earrings nga zimachinga ne Gomez, zimachinga ne essaawa, zimachinga n'amapeesa, ne zimachinga n'ekimuli mu nviiri wano. Bamukoze enjala. Oh my goodness. Bana abaana. So beautiful. Okay, very good. Makula dress code yo yambadde chala mufirika, osibye bulungi ekitambaala, yambadde Gomez yo, kye bayita okusiba Gomez n'awogola. Nkuwaddewo obubonero 9.8 99.8 ze nkuwaddewo ku kwambalako. Abagenyi ababadde ku mukolo guno tubadde smart ebitundu 8. Kufa abagenyi tekuli asinze bagole kunyuma. Nkiddamu nina wentuse nange netunuulira abagole neŋŋamba abagole babuutikidde omukolo. Oh my God. Tugende ku mmere. Omwana yafumbye. Tulidde, tunywedde, tubwegedde. Ne wabaawo abasibye. Kitegeereke kayiti zinomo. Ebirabo. Nze naawe ntuuse obwedda neebuuza bakwanjula nga baatulimbye. Naye nenzijukira mbu kukyala. Because ebirabo bye baleese. Nkubizzaamu akafaananyi ng'ebirabo omusumba Bugingo byaleese biwasa abakazi 5. Ng'obigabizzaamu n'ogamba nti ngenda kuwasa abakyala. Ebirabo omusumba byaleese bisobola okgenda mu maka ga mirundi 50 ngo mu bakyala ab'enjawulo ng'ate bonna bali contented. Ebirabo byaleese abiwadde omuntu omu, family emu, naye nga bisobola okuwasa abakyala 50 by'ebirabo. Abantu b'oku kyalo sisobola kufundikira nga sogedde ku bantu b'oku kyalo. Mulaze makulu omukwano. Mubadde basanyufu, abantu babadde basanyufu. Kyebando abadde musanyufu ng'oyinza okulowooza nti baguddemu amawulire ga kugenda mu ggulu nga balamu. Kyebando abadde musanyufu nga buli wotunula eri basanyufu, abantu nga basanyufu, abali mu bizinesi zaabwe nga bwe bakuba embuutu, bwe bakuba enduulu, bwe basanyuka. Kino si kirabanga. Omuwala n'afumbirwa ku kyalo kwazaalwa ng'abantu bonna basanyufu. Kino si kirabanga. Bonna nga bagamba Ibula oyo omwana bannange, kino si kirabanga. Abantu b'oku kyalo mbatadde. Saidi ya Makula mwine ekintu kye mukoze nasembayo okukiraba mu mikolo giringa 2-3. Bannyoko ne baganda bo balina ekintu kye babadde basanyufu nnyo nga bonna olaba banyumirwa omukolo. Kino si kirabanga. Maama abadde musanyufu, bannange abadde musanyufu. Ageze n'ankuba akaama n'angamba bannange Ibula nkulaba ku Spark TV buli Lwakutaano, bannange weebale kujja ne mugamba maama weebale kuzaala mwana wa mpisa. Nagamba bannange kino si kirabanga. Omwana wange namusomesa n'agenda ku university n'afunamu okuteteganyizibwawo neŋŋamba tukoze tutya. Banaye Katonda abadde omukyala ayogedde ebigambo naye nga buli kigambo kyayogera akulembeza Katonda. Eno family eyina eddiini. Oh my goodness. Pastor Bugingo
anaye obadde smart. So basebe ne banyabo embeera yeeyo njagadde nsooke mbaweeko katini nnyo mufune fiiru y'omukolo then ngenda kubongera ate mu bbanga etalo ngenda kubongera ate kibazuka ekirala wabula kyestategedde ku mukolo kiri kimu nze neewuunyiza okuva lwe twatuuse ku mukolo okutuuka okuvaawo nga buli kimu kitambula bulungi sawundi nga mulungi abagole nga basanyufu nga ffenna tuli basanyufu tulya tunywa kizibu nno okusangibwa ku mukolo omukolo abagole basobola okunyuma ne mutalya musobola okulya ne batanyuma naye guno omukolo tulidde tunywedde abagole banyumye abagole bawunya bulungi balabika bulungi embeera nnungi abantu b'okukyalo basanyufu bannange yenkuba eyasuze etonnya wamma kumbe katonda yali mwene ensonga katonda yabadde mwene ensonga nabanange nalagiro sikirabaga ate mbadde njogera n'omusumba Bugingo wetutuukidde naŋŋamba nti abantu boogera kyeyo ne mugamba musumba abantu baayagadde omukolo gwo obwedde omukolo gwo gwe gwogerwako Makula naŋŋamba owaaye baogera kyeyo ne mugamba abantu nno baayagadde omukolo gwo naŋŋamba kino nno kiggula luggi linda kye bayita okwanjula oh my goodness omukolo mwami ayambadde essente naye sente kanzireke mutera nnyo okulumwa n'okwogera ebitakwatagana naye nga Allah abadde mulungi nnyo Allahu akibaru njagaliza omusumba Bugingo obufumbo obulungi obwessanyu Makula nkwagaliza obufumbo obulungi obwessanyu muzaala abaana nga balungi nga bagezi Katonda blessing obufumbo bwammwe mama wa Makula blessings bazadde ba Bugingo ayina omukwanjula wali mugenda kubeera wati tugenda okunyomerwa so yeyo embeera okutwaliza mu extra digest mugoba nsonga ekyo kituuza nkuwaddeko ekyamunywanyi wange ow'empindi kye bayita ekiggula luggi eyeddira empindi yatugambanga nti kino kiggula luggi sharinga video tambuza video ntagingira Bugingo ntagingira Makula bantagingire bonna kino kiggula luggi extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange tutebwa mu center ba Sun Cargo Shipping Company tutebwa mu center aba Roast Coffee Academy tutebwa mu center ba Almeridian Ventures Limited nkugambe kintu kiri kimu nti ate kyendeta kisinga ku kino don't go away.